government awolereza export promotion board ekolaki era gwe mulimu gwekola promoting ebintu era abantu bangi kaakati buli akugambye bagenda ngalonsa kati export promotion tubasasula kukolaki bingi kubanga si kuba nti akwadde example naye nga bw'omanyi nti ebintu bingi ebigenda mu nsi ez'enjawulo lwaki akwadde example eyo nti oli waba asobola okuwaana ennaanansi ne mukyogamu ne munnaamu walaba wano buli eyali abantu ebintu byenasinga okulaba bye baatubuuzanga ennaanansi papaali Uganda waragi waffe n'amenvu buli yalyako yagwa eddalu kitegeeza ki tukapitalizinga abasuubuzi abakabajjukira abasuubuzi kambagambe bw'oba olikola export ziri tax free nti olikotika ebintu byo migugu muzino olaga ekizogenda nazo baako byogenda na bino batonakola biri ebingi kilo zo 43 ogenda nazo ng'otaddemu tiketi yo bogikomyawo nga togispendinze kubanga teyagenda kujjako musolo ng'otwala okutunda ebweru naye ate byoleeta URA kujjako omusolo bw'oba otwala okutunda ebweru tebakujjako musolo wano. That's because Export Promotion Board ne government promotinga tuyingize dola nyingi nga ntwala biki ebyo bye batanzijako musolo buli kyoma njagala ebbola ly'emirimu tugenda ddimalawo yes. abalabi muwulirize Dr. Hilary ali wano kiki munnayuganda kyakkirizibwa okutwala ebweru nabatawa musolo ku kisaawe wali nempitawo kiriya era ojja kuyitawo bulungi nnyo ekirungi mwami Musinguza ajja njagala omusaba lisiti y'ebintu ebitagibwako musolo nga biyingira mu ggwanga ekyo kiwandiike then n'ebitagibwako musolo nga bifuluma lisiti yonna agirina naye nga 95% exports njagala baganda bali bagambe nti waliwo gwe bali bagambye nti sooka osasula omusolo wano mu nsawo zo ng'otwala amatooke ebinyeebwa ng'otwala Uganda waragi omutwala kilo zo ze zikusalako n'otunda teryakubuza ng'okomawo nti waragi gwe watwala sente ziriwa. N'olwekyo exports government yakola President Museveni yakola deliberate efforts okupromoting ebya exports nti tekugibwako musolo era waliwo n'ebyo ebiva ebweru ddala ebiri mu agriculture machines eza value addition ebya irrigation bingi eddagala bingi naye olw'okuba nti abasuubuzi olumu tebamanya osanga mwami Charles nga mukozi wa URA n'akuggyako omusolo naye ng'obadde tolina guwa ekifaananyi nekivumaganya ki gavumenti awo twatugeze mu corruption kozesa amanya g'abantu wayinza okubaayo Charles mu revenue n'alowooza osonga ku yegamba osire kakati obwo bwe tuyita corruption n'olwekyo njagala era mwami Musinguzi tajja lumu lwokka njagala buli mwezi bw'anajja wano tumugambe kuba nayogera naye ajje tusomese eggwanga omusolo n'abantu baffe baleme kubbibwa tuzimbe Uganda nga programu yaffe bwedi nti zimba ensi yo njagala tukwatagana ne partnership bw'oba onookulaakulanya eggwanga mwami Kaddu Mukasa osooka ne bano private sector n'okwatagana nayo nga gavumenti bavuddeyo n'omukutu gwabwe Palo Uganda omutimbagano ogutali gwa mu Ukraine tuyina kulaba nti palug.com government nga nze ali in charge of innovation tubayambye tutya okugenda mu maaso tukoze tutya nabo kuba birimu ssente beetaaga ssente nyingi Ministry ya Science and Technology Honorable Musenero jangu ICT bayite UCC bayite ku budget ze tuplaninga tugabeka tuzimba omukutu guno in a public private partnership model then to building human resource capacity ey'abasuubuzi neya public babenga bakozesa omutimbagano guno tutya nti bw'otazimba human resource capacity tojja kufuna ssente okujjawo burden tukole diversification kati eno diversification ya trade okusobola okusolooza emisolo mu anga endala ne mu nsi endala n'olwekyo nze ekibiina nga bwe kiti njagala tulabe nga twa-identifying ebibiina ebyenjawulo stakeholders private sector tukwate nga tutambula nayo naye nga tusomesa ekireese obuzibu musolo buli ajja n'agubuukira n'atamanyi nabadde ne looya omu gwe sijja kwogera mu studio jo looya ayogera ku byobusuubuzi nze ndi lecturer wa kugula na kutunda wa business looya amateeka agasoma ag'ebyobusuubuzi kiringa nze bwe ntandika okutandika okumuwakanya mu lo saasoma mateeka
n'olwekyo bono mwabadde mu byabusuubuzi amateeka g'ebyobusuubuzi Uganda yensi gy'olaba Mwami Kaduma Mukasa omuntu atamanyi na what is a budget najja ne bamukubira ne bameta ku TV to interpret a budget ekoleddwa eggwanga nagamba sebo si wano bw'onoomubuuza nti what is a budget nga takimanyi naye agamba nti nzega gundi okusinza ku boda stage gundi budget eno mbi nnyo n'omugamba etegeeza ki budget mbi kiri mu Uganda wano n'olwekyo bwe tutave ku level egenda ne tusomesa bannayuganda nti omusolo guno ogukuyamba kino omusolo guno ogukuyamba kino bw'ogusoleza bwoti guno tolina guwa guno olina oguwa tulina okugusomesa tugwagase bannayuganda tubasomese nti ensi ezimbwa bannansi so si gavumenti wa President Museveni kubanga ano domino bawanga ne mu Bible bawanga omusolo naye tebayagalwanga President Museveni ne bw'anaavaawo oba afaane muhuzikane ogaba naye najja oba ne Dr. Hilary Kisanja najja omusolo gujja kusigalawo nga Kyagulanyi tomwogedde nze ngamba nange njagala nange sobola okufuga nga Kyagulanyi ate gwolooza nze saagala kukwatamu Kyagulanyi bw'aba ayagala nange nga obiwe njagala n'olwekyo naye nange ne bwe manze nze mu bukulembeze era nange nja kukola ki abantu bajja kuba omusolo n'olwekyo bannayuganda era nze nsanyuka nnyo bw'oleeta programu abantu abatali nnyo political kubanga singa yabadde political singa tokyagina na mu control ndabye messages yawo nsiriikirira nga boogera nengamba yes this is cream kati nga government tulina kubuukira ku baana bali organized bangambye membership yaabwe egenda mu bantu 1,000 abantu 1,000 bantu bangi nnyo emityana muyinayo tubadde tetunasaasaana nnyo tuli wano mu Kampala naye nga tugenda programu eri gyetukoze Mukasa kankolage for example abaana b'enskilling abaskilling President Museveni baskillinga tukola ebintu bya weaving ebya craft esimu eno ogera bugenzi gofuna ekifaananyi ekirungi ng'okikasuka ku mutimbagano Rwanda omanyi lwaki ekola imports exports ennyingi bakapitalizinga mu craft bakola obuddo omukeeka obubbo obuki ne babuteeka ku kibangiriza popo oba oliawo ng'omuzungu agamba mpa emitwalo 5 Rwanda ine ekibangiriza ekyalo ng'agamba nti mpa pieces emitwalo 5 nga container nga batika nga bagenda baorganize group z'abakazi n'abakyala n'abawala n'abavubuka nga babiruka speed sente zijja buli mwana okusinza buli group okusinza ku kyewadde zijja ku simu wano togenda nti ate ninye ennyonyi mbitwale teeka shipping company sente zijja ku simu ekibuuzo kyakizemu nga gye bayita simu eno amanyi ga simu ne internet kati gwe tulina okuvaayo okulaba nga informal sector n'abali informal nawe ali mu office bw'oba okola emikeeka gyo ewaka n'otunda emikeeka 1,000 nga buli gumu gwa $100 obwo bugagga nagenda Atalanta Georgia nga promoting olubugo walaba lubugo baka cross nankole honeycow nga kabotayi ke nagenda nako bakanzijana mu nga bakaguze $100 omuzungu nga yagala just okuba nti ayambadde olubugo kabotayi ka lubugo kwakiri unique naye bannayuganda baganye okuba tufokasinga tugende mu theatre tukole diagnosis y'obulwadde tusinze tutya obulwadde tuwe eddagala the right medication tubeera